Yes, haso kino kye kitegeeza tuli mubende naye network etufuukidde ekizibu. Now this is what we pass through okubaweereza. Mulaba computer eri eno nina okubawa content mu budde. Amasannyalaze tewali, nina okukozesa emmotoka ebeere ng'ekyajinga laptop. Battery saagala kugikozesa nga tekuli yingini kusiraanira mubende nga tewali agenda kunjampinga. So yingini mugiwulira kweri. Now ogenda kulaba ate wali internet. Ne twambuka ku lusozi. Baby Deo yakolera video ya luyimbo lwa Kasuku. Then kati nkutwale wali internet. Olabe kiki kye tuyitamu. Ate oyinza olowooza ndinzeka. Ninayo bawakment bwe tukwasaganya ensonga eno ndowooza mulaba 5G eno wenjifunidde awo wewali ne eno yewali internet njiteze okumanya njiteze saagala na kintu kyonna kigikooneko mugiraba kati distance mulaba emmotoka eri gyeri emmotoka eya mweri inji laptop bagiraba naye neshala yingini kweri kati nze sina kubeera eno omuntu ayinza okuva eno n'ategula emmotoka. So sirinze kaba workmate bwe tutoba okubeerawo nga tubatuusaako ayina wifi y'amaanyi yiyo eyina esupportinga ne 5G power bank yaayo girabye tujja twetegese omusajja omulaba atudde ye Blaze Media tubaletera gadgets muziraba mpya tuku atudde eno ku lusozi tusobola ofuna network tubaweereze mu ate tumale tuddeyo tushootinge tueditinge era tukomewo era tuuploadinge tubawe mugaana okulaba mutuwagire obwo views butono ekyamazima mulabe muddemu bwe kiba kyetagisiza video giraba giddemu giddemu otherwise Tuyita Mubinji sente tetulya za bwereere ekyo mwali baddewo nga mukimanya bampita Viki ku mukutu Viki exclusive Blaze Media mumulaba n'aka laptop n'eka wifi nze wifi nagireseeyo eri bwe yagaanye konze kankozesa essimu wifi eyange mugirabye yiyo nensalawo nkozese hotspot mu mbeera eyo okukuuma nina okutambula sebo kati ndi kutambula nzireyo nkuume emmotoka si kuba nga mbeera eri ewali wifi kuba wifi gyeri tewali asobola gikola ki Blaze mazeeyo tuyitemu tufune kati ate tugenda kulya bannaye batuyise dda tuli ebyaganye